nze Namirimu Viola. Abamu bumanyi naddala abaana be najja nabo ku kyeyo. Mpangaalira mu ggwanga mu kibuga ekya Saudi Arabia. Era ndi mu kibuga kiyitibwa Riyadh. Nayitira mu kampani bagiyita Platinum Project. Kuva lwe nayingira ennyumba gye nkolamu sifunanga mirembe paka embeera lw'etuuse okuba bweti okubanga mundaba nga nfaanana bwenti. Ndajjanidde kampani mwe nayitira okuva ku lunaku lwe nayingira enju eno paka olwaleero. Essaawa eno beekwasizza kalantiini naye natandika okulaajana nfuluma enju eno nfune enju endala nga kalantiini etaliiwo. Natandikirawo okulaajana, nasooka ne ndaajana boogere ne mukama wange. Nagenda olaba ekyokwogera naye tekigenda kumala ne ndaajana kufuluma nju eno. Nabula obuyambi sayidi zonna ku woofiisi zombiriri. Woofiisi ey'e Saudi agikulira mwami Yasin yaŋŋamba ensonga z'okutulugunyizibwa kwange ne mukama wange tezimukwatako ŋŋende ku poliisi. Era bw'atyo yansomera nnamba ya poliisi naye nga ku ssimu yange message nzimusindikira taziddamu. Namusindikira message ennaku 2 nga taziddamu ng'olwo bansibidde ebweru. Bwe yabanga nziramu simanyi oba ye yakuba oba mukama wange ye yakuba, nze bandeetera ssimu olw'okuba eddoboozi lye ndimanyi namanya nti njogera ne Yasiini. Woofiisi ey'e Uganda ye ŋŋomya, tugenda kukolako, tugenda kwogera nabo, bagenda kutereeza, gumiikiriza ogira okola. Natuuse ku sseeri bagamba nti kati njagala kuva wendi, nja kufiirawo. Batunuulidde ekintu kimu ssente, naye ffe be baleeta tebatufaako. Essaawa eno kalantiini nga bwe mugyogerako, naye egenda kuggwa ng'obulamu bw'abaana abamu tebuliiwo, nga n'obwange nabukwasa kati Katonda. Kuba okuva nga 8 bwenti bwendi, nakasukibwa ebweru oluvannyuma lw'okunsanga nga nfumba emmere endye. Naye nga ssaawa ziri 8 okuva ku makya sinnakomba ku kyakulya. Nabeera ebweru okuva ku ssaawa 8:30 paka ssaawa 2:30, era nga mutabani wa neighbour ye yannyingiza. Bwe kunnyingiza yansaba nti agenda kunfaako, agenda kujja ayogere nabo bakyuse mu mbeera zaabwe. Simanyi oba yajja oba teyajja, kuba okuva lwe nayigira mu loomu yange nagaana okufulumamu, nagaana okuddamu okukola omulimu gwonna. Mbadde nga nkola nga nze n'ekitali kisiibo ssaawa 8 ze mmaliriza emirimu, nga naakajja nga nkola, naye nga ne bwe mba neebasa omukazi ampita ngolole nga mpita njoze mu matumbi, nga n'engoye ne bw'ozivaamu ssaawa 7 bw'oba tozigolodde akuzuukusa ozigolole. Omukazi antulugunyiza mu kiyungu gye tusinga okubeera ababiri nze naye, etali muntu alaba kaabe bbaawe kaabe omwana we. Vidiyo eno ngikoze nkimanyi tegenda fuluma kuva mu ssimu yange, naye luliba olwo osanga erivaayo. Bwe baategedde nti n'ensonga zituuse wala, bantaddeko ebintu bino wammanga. Kampani yange bye yatutte nga bye bituufu, ng'era buli avaayo okwagala okunnyamba bye bamugamba. Baagambye sikola mirimu, nsiiba ku ssimu olunaku lwonna, neebaka ssaawa 12 ez'olweggulo. Mikwano abali e Uganda abalaba vidiyo eno temuli eno. Omwana ali eno yasobola okutegeera kyendiko ne waaba tammanyi. Eno tosobola kwebaka mu nnyumba ya muntu ssaawa ezo. Eno gye tuli kye bayita okukola kirala. Nkola mu fulo 3, ndi muntu omu, naye fulo 3 muli ebisenge ebitabalika. Omukazi andaga n'ekisenge kye bamala omwezi nga tebayingiddeemu, buli lunaku nino kirongoosa. Buli lunaku njoza ate buli lunaku ngolola. Ne we ziba engoye 2 akubuuza lwaki toyoza. Antulugunya nnyo nga waliwo abagenyi abakyadde. Simanyi oba abayagala kulaga bagenyi ki, nange kyannema okutegeera. Mulimu lwa kutulugunya n'olaba omugenyi omu ng'akwatiddwako ennaku naye nga talina kyakukolera. Mulimu lwe yansibira ebweru. Mu kunzigulira bonna ne bajjayo amasimu ne bankuba ebifaananyi ne bankwata zi vidiyo, abaana abato ne baseka ne bampandulira amalusu. Ntulugunyiddwa mu nnyumba eno naye mbulidde obwenkanya. Mr. Simon, owuliriza abantu abeeru
be bakunnyonnyodde kuba bye bakunnyonnyola by'ogamba abantu abaagala okunnyamba. Naye Mr. Yasini awolereza abantu ababe abamufaananya kkala, naawe eddoboozi lyaffe b'oleeta ate naawe owolereza ebbu. Ani agenda okumpolereza? Baana bangi abali mu mbeera gye ndimu nga bayitira mu kampani eyo naye nga bakukutira eno bali batya okubagamba. Abamu ne bagamba mesegi woozisindika tebazibikkula. Twetaaga obuyambi bwammwe. Olwaleero nze Viola ndiwo ku lwa Katonda. Simanyi lwe ndisimattuka mbeera gye ndimu. Ndi mu nnyumba simanyi oba ndifuluma. Bankaka kimu nziremu nkole. Ne Simon yennyini aŋŋamba ekigambo kimuddamu okole. Ekituufu kiri nti wembanga ndi waakufa lokodawuni eneggwa ddi. Singa ntandise leero okulaajana tewandinnyambye, wandigambye Viola ekintu kyekigwe gusoose okubaawo, naye ndaajanidde ebbanga. Sisirise nzize nga ndaajana. Mesegi zammwe nzirina ze munziramu ne ze mbaddamu nzirina ne ze mpandiikira Yasini nzirina, naye mbulidde obuyambi. Temutunulira ssente zokka. Boosi wange simanyi ssente ze yabawa okungula. Mu nnyumba wendi bampita masiikiini, bampita jjinni shaitwani. Omukazi taalinga atamanyi na linnya lyange gaga amannya ge yampa. Omukazi antokyalingira mu ffumbiro eyo n'ancunya, n'akuyitako n'akulinnya ekigere n'asiitiiza ati, n'akusukuma ng'akuyitako ng'alinga atakulaba. N'obeera mu ffumbiro ng'omwewala bwewaze ate nga mu ffumbiro gye nsinga okubeera naye. Mu ffumbiro gya ntulugunyiza tubeerayo babiri ne bba tabeerayo. Mpise mu bintu bingi. Ne bantwala mu ddwaliro, nalwalako ne bantwala mu ddwaliro ne bateekako kanula 2 sayidi ne sayidi. Omusawo n'abasaba mpummulemu. Dokita eyankebera yakaaba amaziga ng'ate naye muwalabu. Yakaaba amaziga n'ambuuza buli kimu ne mugamba siwummula, nkola nnyo, ennyumba nnene. Ate senga ennyumba nnene nga basalamu nti leero eno lumu bw'ogisiimuula eno enkya togisiimuula, naye zonna banteekako etteeka nzisiimuula. Ne gye neebuzizza banzuukusa mu kiro n'egirongoosa. Omukyala yayita boosi wange n'ayogera naye omusajja namugamba mumuleke awummulamire n'eddagala linnalye n'ekimala. Nze bwe ndwala ne nsaba eddagala, bampa eddagala nga lyayitako. N'olisomako nga lyayitako omwaka mulamba, n'olisomako nga liyiseeko emyezi 6. Ebyokulya ng'amata n'emigaati omukazi abisibira mu luumu. Nze nina kulya muceere na caayi mukalu, muceere kuba gwe talina waagukweka. Bw'alaba omugaati ogwo guweddeko ng'agukwata nga ggama mulungi, koisi lya, koisi. Akugamba togusuula mulungi gulye. Sigulya. Nange nguteekaawo neebuzaabuza wayita ennaku nange ne ngukuba mu kasasiro. Amata agakuwa gayiseeko. Naye gaba gakyali malamu akukuta nageera aleetako kufumba nazzaayo. Yembeera mwenkoledde. Nali naguma naye buli lwe batabuka nange bankasuka bweru. Olunaku ennaku nga 8, olunaku lw'okutaano nasiiba bweru. Omusana gwe Sawudi ne gunzigwerako gwonna, navaayo nga nzimbye amaaso ng'omutwe gujula okunzita. Nasiiba ku geeti nga nkaaba maziga. Mr. Simon, eno vidiyo oba erifuluma okuva mu ssimu yange oba terifuluma, kubanga wifi baginjijako. Wifi bagimpanga ggwe okubye. We balaba okubye nga banzizaako mangu nnyo wali nga bajja bandeetera essimu. Bwe mmala okwogera naawe nga bagijjako. Wambuuzizza Siriya Seebaka. Mr. Simon, nina nange abaana b'okulabirira abandeeta eno. Njagala nnyo ffe ku bulamu bwange okusinga okufaayo ku kulya n'okwebaka n'okusasula omusaala. Mr. Simon, mufe ku baana be mwaleeta. Mufe ku baana be mwaleeta. Mufe ku baana be mwaleeta. Olwaleero tutikka ne tujja. N'osigala ewaka ne mukyala wo n'abaana bo. Omwana n'akuwanjagira n'akugamba ndi mu nnyumba n'ekyokulya sikirina. Omwana oyo bw'amala okugamba mesegi eyo tunula kkaanako k'oyina, woba toyina kale tunula ka muganda wo. Okyasobola okutikka omwana wa muganda wo oba owuwo ng'ajja kukola mu nnyumba? Twalinga e Uganda nga babyogera nga tulowooza bya bulimba. Naye olwaleero ntegedde nti bintu bino biba bituufu. Abantu betukolera babi. Abantu betukolera emitima mibi. Ovanga ku muntu asobola okulagira ositula kapeti naye ng'esitula abasajja 3. N'ogaana n'ayagala okukuba.
abantu bano teweewozaako bw'oba nga yeewozaako agamba omuvuma. Olwaleero baagambye mbayombesa mbaddamu. Lumu bandoopa nti bwe baŋŋamba nsirika busirisi sibanyega, ekituufu sikimanyi. Bwe nsirika sibanyega. Nze nali sikyewozaako nga mu nnyumba nninga Zulu nkola bukozi. Ne bandoopa ew'omwami wange mbu tatunyega tumugamba tutunuulidde ayina emputtu. Ewuwo baakugambye nti mbaddamu. Bajja kumpaayiriza bingi kuba sinnava mu nju yaabwe. Naye we mba nabuliddwa obuyambi bwo kansigale saba Mukama yekka. Lockdown gye wategese nti emala kuggwa nnyambe. Kansabe nti nno yakuggwa mwezi guno, yakuggwa mwezi gujja oba mwaka guno. Naye Mr. Simon, eno vidiyo weeri kutuukako, mijja kusigala ku mutima.